bwoba tozanyira kweru omushana oba mulabe edduka mulabe edduka kuba atajja bwoneepanka ng'obadde ate gwe gwasoose okukunamya ajja kufunula abakulabe ne mu byenda bw'onamala ne weereega abantu oli akugambye ni munnange musumba munnaye ennaku zino nina ebizibu ebiti nti essaala oli ku special oba ku VIP abiri ne muteekawo n'okuleeta agasero 5 wano 2 wano omutwalo wano oba yenyiri gyalabamu ebintu ekyose kuba nabasangiddwawo era kati awo abalala kibawerawo hedeke javudde ku mulamwa gwa bayibuli si bwegamba abasumba abaliwo biboogera si bwegamba bayibuli yaabwe bagijjawa kubanga ate ab'ennamirembe gye batagijja n'abeerubaga ng'abeerubaga tebagamba bwebiri kati musumba ali mu kukyamya omushana ali mu kutugamba nti kukyamya bw'obanga oli omu ku babbi mutawaana anti kati bagamba mbu abajjako abantu baabwe kati teriiyo bayibuli y'abalokole eyafuluma kyaki ate zonna ziriraanye mawanika yambuka yimirira eno kuba okugwanika otyayo tukimanyi otya nnyo abafu kale yimirira eno ng'eggwanika liri eri tandikirawo okusaba abali eri tulabe nga be basitukayo bakola ki akolange ebyewo nangirira gyonna maiti eziri awo mu ggwanika bayibuli ewonya mukkiriza olowooza nti abafa bonna baba si bakkiriza 10 tugenda kuzimba church ate nga pasita agamba otasiga kakati gwe kyoyagala okugamba nti kakati sooka onnyonnyole kale nze nja kunnyonnyola ekyange nga bwe naabandabye kuba akajjakojja mikulumu neddapa mwebyo nze bwemba nyinyonyola omanyi bwemba nina kyenjagala okwogera ogugusa nze nyinyonyola paka ku musiru asembayo n'ategeera butereevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much. Onawo osinzidde okubanga olaba nkwaniriza nnyo ne gamba nti lwali nnyo okubeera nga olaba tanaba kusubscribinga please kikole osubscribinge tubeere nga tudduka speed era nga tubuna amawanga ag'enjawulo baganda baffe mwenna woosinzidde okubeera nga otulaba leero ndina abakulu bano babiri ono Eblon wamu ne Kojja Kaga tugera kwa tutuna mu bintu eby'enjawulo naye nga kyolina okumanya nti Makerere emaze okutikkira abaana alinaku olwaleero abawerera ddala kumpi 9 so nga ate story endala etambula yena omusumba Isaac Bwomushana ennaku zino atrendinga nnyo naye nga byayogerayo ebituufu oba si bye bituufu gwe omukkiriza ow'eddiini eyo kiki kyogamba so nga ate ne olutalo olwabaluseewo olw'omunnaffe ali mu kantu Kwezi Robinson wamu ne Rutamaguzi bwe tugenda okukyerulira awo bwe tutyo ne Kojja wamu ne Eblon bwe mwalina enzikiriza oba n'endowooza ye bwe tugenda okutandikirawo Kojja buuza ku bantu tutandike abalabi baffe aba Focus TV mbalamusizzaako mwewale kuba nti musubscribinga nemulayikinga ate ne musharinga so nga n'okukomentinga nakwo temukirese yes buli lwobaako kyoyogedde oba kyokomentinzeeko kirina kyekiwa ettaffaali ly'oba otadde ku Focus TV ne ku Focus Media as a whole yes ng'okwetwalire ne bannayuganda bonna okubanga balina kye bafunye ebintu bino bye twogera tetubyogera nga tulina gwe tusoomooza yes gwe tuwalampa oba gwe tuvoola wabula naffe tuba tukuwa ndowooza yaffe omuntu amanyi obulungi okuteesa oba atambula n'omulembe talowooleza mu kubeera nti abantu bonna balina kubanga balowooza nga ye era kyatalowoolezaamu nti buli ayawukanya naye endowooza nti aba mukyamu era mulabewe mwejjeemu emize egy'okuba nti buli atalina ndowoozayo oba atakkiririza mu ndowoozayo nti mulabewo ebyo mbirabyeko mu bannabyabufuzi naddala mu Uganda weekiri bw'obeera toli ng'ekibiina ekiri mu bufuzi oba mu buyinza nga si kyokkiririzaamu gwoba mulabe wa ggwanga era bagjayo amaanyi mangi nnyo ng'abalina eggwanga eddala lye balumba nga bakulumba nga bakulwana bajja okulumba nga balinga abagize okutambaala empologoma eyakutudde okuva mu keeki Kojja awo kyali mu kubuuza oba awo wonna taabuuze ajja kubuuza kuba kigambye nti kati awo yabuuza nze nkyayogera wampadde era bw'anaabampadde akaze bw'anaabanga naye atuusizza okwogera nja kusirika ate era nemanyi ne moderator ajja kumuleka naye ayogera bwakola ki so abaganda baffe mwenna yonna gye muli n'abali mu diaspora mwenna abatuwagidde mu bicycle kick yo bicycle kick yagenda mu maaso wapaka n'okwankolera era abantu kati baleeta
bakomya babuyita ki bujulizi oya kuyita nala uyo bobembuli jempita kalabe duka bagira bati so byebyo bannange tujja kubanga tubawa buli kimu kyonna mwekirinde bulinzi wano ku Focus TV kale ebyo nibuuza ku balayi baffe kale msinze tulaba kyamaanyi omukama mulungi ya wow okay tugenda kutandikira ku bayizi nga yangu yizi wewe nkomye amalira mangu amaliza mangu asada bicycle kiki yako mwongere kwogera eriyo yagifuna kakati afuneyo okwogera yongereyo kokokoka alwenga wo inshallah alaba Focus TV nkwebaza okubeera ng'ogiraba era njagala nnyo okugamba nti getwogerako tuwa ndowooza zaffe naawe osobola okugenda mu maaso n'okuba ng'oziyigirako oba naawe ng'olina gy'olina endowooza ey'enjawulo genda mu comment section please teekamu endowooza yo tujja tugidikasingako omulundi omulala olunaku olwaleero era story etambula ye pastor Isaac Lwomushana omumanyi yasiramuse musumba naye ennaku zino yaliko nyenjogera bweneegamba naye ebimuleetedde okubeerako ye bano abannansango abapasita baffe ab'ennono abannansango ab'edda bo bye bagamba abantu yazze nga ali mugezaako obazibula amaaso balaga si bwe biri ekiweebwayo si kyakukaka ebyamagero bijja olina ky'oteekesezza mu nkola teri akola kyamagero musumba wano so nga ate bali abasangwawo ab'edda batugamba nti bakola ebyamagero jangu mu kyaki yaffe wano tukola ebyamagero yakugambye ebyamagero mukama yabikola bw'oba oli mulwadde togenda kusaba kokka soka ofune wali eddagala yes teeka wali eddagala genda ofune eddagala jangu osabe that is okay ekyokubiri enzikiriza ye oba yenyiri gyalabamu ebintu ekyose kuba nabasangiddwawo era kati awo abalala kibawerawo hedeke yavude ku mulamwa gwa bayibuli kyegamba nedda bayibuli si bwegamba abasumba abaliwo biboogera si bwegamba bayibuli yabwe bagijjawa kubanga ate ab'ennamirembe gye batagijja n'abeerubaga ng'abeerubaga tebagamba bwebiri kati musumba ali mu kukyamya omushana ali mu kutugamba nti kukyamya bw'obanga oli omu ku babbi mutawaana anti kati bagamba mbu abajjako abantu baabwe kati teriiyo bayibuli y'abalokole yes teri ekyo kituufu kati kiringa oli okugamba nti Kampala tali mu Buganda nti Kampala ali mu Central kakati Central eri mu ki teri mu Buganda map teriiko kakati awo weewuunyiza ate bwaba boogera ku bantu b'omu Central bagamba Baganda kati awo olabira entegeera yaki y'abantu kakati mu byonna kyenjagala otumanye yes ku pastor Lwomushana Isaac bwe kiba nti luli yes omanyi kye bayita physiotherapy ye wadi y'amagumba okuva edda nedda nga bw'omenyeka eggumba nga bakutwala mu x-ray ne balaba eggumba bwe limenyese ne bakussa ku kye bayita traction kwe kuwanika amagulu nga bakumerera muno omusumaali ne basiba obuguwa bwebuti ne baleega waggulu wajjayo physiotherapist omu eyajja n'agamba nti enkola yaddiba kati yavaawo kati ate bagakola bati wawulirako badokita baali bawanika gali amagulu nga bagamba ono nti awabya abantu chachi yawukana kakati ate agambye chachi mbe yawukana ku byabasawo njalayo obukadde 10 tugenda kuzimba chachi ate nga pastor agamba otasiga kakati gwe kyoyagala okugamba nti kakati soko nnyonnyole kale nze nja kunnyonnyola ekyange nga bwe nabandabye kuba akajjako jja mikulumu nze omanyi bwemba nina kyenjagala okwogera ogugusa nze nnyinnyonnyola paka ku musiru asembayo n'ategeera naye ate gwe bwoti n'akiraba nga mu ngeri omanyi waliwo abantu olina kunnyonnyolera wiiki n'akitegeera nebeerayo ŋŋambye sirinawo nze ŋŋambye ntinyonnyola asembayo n'akola kakati bw'oleeta sisitimu ennungi luli nze nagendako mu ddwaliro okulaba jjajja wange nga bamulongoosezza haniya naye nga bamuwanika amagulu bwe bati ne bamuzizika nnyo n'abanga kyenkana atudde obutuuzi naye kati haniya tebakyasala kakati bano abatasala oba abaali basala baali bagambye kuba abaleeta sisitimu mwonoona okulongoosa haniya
yeko jawo nyini edda batuwanga bino bikwinidi sazo batukulira ko kanula ne bakuyisamu kakati ndozo kakati waliona bulidde abasawo abacomplaininga nti mwe twajjanja banga tuti omusujja twawanga kwinidi twabawanga malera kwini twabawanga lino so bali balemu okunyonnyola abantu obulungi babaguddemu nti babadde babanyaga bunyazi alibabuusa nze nkugamba bwe kiti bw'olimba abantu ndize nja kusabira owone kyaki ezeeze ezisinga obungi ziriraanye malwaliro agalina amawanika bagende nga bayimirire ku geeti y'eggwanika lwaki batukolera yako akantu kokokka musumba fuluma kyaki ate zonna ziriraanye mawanika yambuka yimirire eno kuva ku ggwanika otyayo tukimanyi otya nnyo abafu kale yimirire eno ng'eggwanika liri eri tandikirawo okusaba abali eri tulabe nga bebasitukayo bakola ki akolange ebiyewo nangirira giza maiti eziri awo mu ggwanika bayibuli ewonya mukkiriza olowooza abafa bonna babasi bakkiriza tewaliwo bafanga ne sapuli bagikutte bali bati tebaliyo bafanga Jesus Christ waliwo omuntu agenda okufa atakkiriza erubaga twafunibwa gundi waffe yali atutwala Cyprian Kizito Lwanga awo baali basabira kuba Lwanga waliwo gundi eziriraanye ewezi pastor Iga naye yatufaako katwogera kali kwatontono ababeera mu kamera ababajja mu kamera ne bangi nze nalabako eryakola ebyowunya ebingi ennyo ate ye balabye ekkubo nanyini zigundi Prayer Paris yes awo we bandigambire temumujjawo katutandikire kuono ne basimbula etta omuntu wali erubaga waliwo kyaki eryawo etunudde wali awo Cyprian Kizito Lwanga we yali agenda bali bandijjidde nagaba mumutu kwasonya asimpasi eating matooke ne basimbula na waliwo nga kulya KCC awo waliwo kyaki eryawo ogimanyi ate okyemmanga waliwo balema ate gwowonya abalema ekyemmanga waliwo Salvation Army temutawaana naabo ng'ogira bugize oti okitegeera so abantu abasinga obungi buli lwomushana alabisizza abantu anti buli muntu kakati atukoze bubi lwomushana yegundi ye Bobi Wine mu ddiini kati lwomushana lwomushana eno mu balokole ye Bobi Wine eno mu byobufuzi buli gwe mubadde balowooza nti mugezi bulijjo alimu bakunamya kakati abakunamya ate bajja kwogera bingi nnyo bw'otolaba nze kye mbadde nsaba takwata ku gundi musumba wange ne wakkananyira nti kuba musumba oyo ye tamukwata kuba ye kalintalo era bajja kusimbuka bubi nnyo ate mu bantu bw'oba tozannyirako ye lw'omushana oba mulaba edduka mulaba edduka kuba atajja bw'oneepanka ng'obadde ate gwe gwasoose okukunamya ajja kufunula abakulabe ne mu byenda bw'onaamala ne weereega abantu oli akugambye ni munnange musumba munnaye ennaku zino nina ebizibu ebiti nti esaala oli ku special oba ku VIP abiri ne muteekawo n'okuleeta agasero 5 wano 2 wano omutwalo wano gyokoma okuwaayo ensigo gyokoma ebyo tebijja kukola omanye ekizibu ekiri mu bintu ebyo engeri gy'ogamba omuntu ate yasuze azze okusaba yasuze enjala ate gw'ogamba nti waayo ekiweebwayo mudwaki wandibadde omugamba ekintu ekintu omanyi nti olabika nno naawe embeerayo si nnungi sente zo zireke abaweereza munnanka ondosooka omuwe ku kyayi neki mugweyere nebulazaloni mukadde ono muwe 5 muwe nennankani agende ojja kuba obalina abasajja abo tukale nebuuza kojja nga kakusala ekirimu tukale nebuuza abasumba bano bo bawaako ddi okuwaaki okuddiza oba okuwa ku ndiga banange endiga eri ezze naye bambi nema era bw'ogendayo nti embeera mbi neera zote ziwadde musumba bw'ogendayo ng'embeera mbi nga gamba nti genda osome essuula bweti ddayo osome essuula bweti anti ekibi nga tonne bakakwata bayibuli saba nnyo wabula ye bw'aba alina kyayagala kale kirezuuliddwa emmotoka erabika yabadde tenzise emmotoka eno kale nentebereza nti gwe otudde n'obukadde 2 omusumba wagenda kufa mmotoka emwabiseko omupiira nekyewunyisa bannange eno kyenva mbagamba nti oyo yenna awaayo ku ekyo kyalina atuukiriza omulimu gwa Katonda ajja kubeeranga ng'afulira ddala emirundi 5 bw'okiba ng'afuna emirundi 10 kuzaawaayo gwe pasita toyagala kuzifuna naawe waayo ofune 4
ando owaddeyo jukize mulimu gwa Mukama Katonda adda omanyabo nze abantu batandika bambuusa oli agenda agamba ndi abakuuma ebibuga bakuumira era temulimu wadde essasi erivuga Uganda enatwebaza president eggwanga emyaka nezulabanga ku lutalo lwonna alina abasirikale emmotoka ezi lwaki otambula nabo bwaba Mukama akola ate abakuuma ekibuga bakuumira ki bwereere otambula nabo oluyiriri gw'olusomera endiga abakuuma yeekaalu bakuumira bwereere Mukama batakuumye kati Mukama bw'aba takuumye naye nate muli mwana yayogera ekyo bwe baakubira omusirikale w'essasi ye n'agwa wansi wa steeringi Mukama akola ebyamagero Mukama akola ebyamagero ebyo bimu ku byamagero ebikolebwa n'olwekyo bijja kukolebwa bingi akyaba kunamya bijja kukolebwa era n'ekyo kyamagero okuleeta oyo Mukama yalese Kyagulanyi mu church ebyamagero bijja waliwo ne faaza era eyajjanga ekyamagero ate ye ng'ali wakati alwanagana na byabufuzi waliwo ne faaza omanyi ebintu bino tulina okubimanya ndi buli ekijja ky'olabawo tekisoose busoose kyaliwooko kati tewalabye ng'ekintu kino ekyokusaba okwabadde egindi kwabadde kulina kuba Lubaga yes wali kulina kuba Lubaga Dr. Kizza Besigye okusabira abali mu mwaka gwa 1982 era okusaba okw'engeri y'emu kwali kulina okubaawo omukulembeze w'eggwanga yaliwo ebiseera ebyo n'akuyimiriza kwaliwo ng'ennaku z'omwezi 22 February 1982 kuno kwabaddewo mmeka kwabaddewo 23 February gundi y'emu just time yokka yekola kino naye bagamba nti what goes round comes round kakati ebibeerawo nga bugwa bwe wajja n'otandika okuwakanya omukristaayo ow'erubaga n'ow'ennamirembe kakati waliwo nabo abazze abalaba nti naawe byokola obikola mu ngeri nkyamu si bwe biteekeddwa ate nabo bajja kusinziirira ddala mu bayibuli yennyini bagwe gy'owakanyizaamu nabo bakulizoninge n'olwekyo obanga okola ekintu abasamba omupiira gwenja okuweerako ekyokulabirako waliwo abagamba nti bw'osamba omupiira gwa Bungereza temuli bagujerega anti gwa makuuli omupiira omulungi guli lwaki liigi yaabwe ate esinga okuba ey'ebbeeyi bagitunda beeranga bulungi kakati kitegeeza nti langa bulungi ekintu kyo kati abantu bakibuuse lw'omushana atandise okulanga ekiki alanga mupiira alanga gundi gwe Spain kati kati ate waliwo abaali balanga ogwa Germany Bundesliga negugaana kati owe Spain n'owa Bungereza be baliwo be balanga emipiira gyabwe ojja kulaba nga abantu baabika emitima kuba oluwombo baluyuza ate omwana ali mukwata oluwombo kuyulika nga n'ennanka ne yeekaalu gyo tonnagizimba ng'okimanyi nti abantu balemeddwa okumaliriza amakyaki ge bazimba emyaka ameka ozimba kintu tekiggwa ekizimbe kiriyo kirengera kiri teri mukulembeze wa ggwanga yali afuze Uganda nga takisonderanga ku ssente ekyo kyolaba wogenda ndabawo naye wazibu tolaba sigambye nti nze ngenda nina gyendaga nze nkubuulira bino kubanga Uganda saagizeemu ggulu mbirabye abantu nga batandika ne basonda era nga bw'olaba mu Uganda olaba abajulizi batta abajulizi ba mirundi eki 3 naye enamugongo olaba ebigwa by'abantu bameka biriwo ndowooza biriwo bibiri ekirala kaagaana okumera kali wali kakyajjayo mutunsi n'abo nabo sente baazirya buli mulundi kubanga gavumenti era nabo yabawa sente nga bwe yawa bano abalala naye omuzikiti guli waliwo n'abaana abalina ennyumba ezisinga omuzikiti guli obunene kati gy'okoma okuwomerwa ssente nga bazirese ku kintu abantu bajja kuvaayo abalwanyisa kyokola era kati nja kuwa ekyokulabirako walaba bwe bakyalenjinga obuuma obw'okulonda kuba baabubalira ku ssente empitirivu obungi naye ng'oli ababuuza nti kakati tubuulire kale obalire ku ssente nnyingi nnyo bwe buti bugenda kukola ki olede oleese obululu buliko ennamba kakati gwe tubuulire ate akuuma kikagenda kagenda kubala ki kati kajja kugira simanyi kajja kuleeta ebyokulonda nti oke tutegedde ate ng'ogambye nti intaneti ojja gijjako kanaakolera katya ku intaneti ng'ogijjeeko era balokwepampalika nti babuteekawo bukole
bali balina okusako internet lwampaka ne bagamba nti wakiri tufiise omanye bagamba nti wakiri bagamba nti okufiisa ozaawusa ozaaya omutomanya yayono ye yagamba nti okufa kukira okuswala ne bagamba nti wakiri tufiirwe sente zaki naye bujje bubeerewo naye nga tebukoze naye nandigenza okuva mu kulonda nga nsibya singa ndali president nandigenza okuva mu kulonda nga okay, tell me why did you tell me to buy these machines? Why did I buy these machines? Why did I waste my money on this? Wa Uganda so kuba wabira muri mwe tuogera nawe oli mutuuze kwalagira nze mpabire okujja kugwenga mani totegeera kale kubiraba ngamba ntotegeera emisango kogena kuzijiro pane kuje tukola bwe tulaba ndi ekyaliwo ekiti tututunulira bitunulire beero pabokka ate mbamana nagamba nti angujjeeyo beero pabokka tolowooza nti abaloopa balala n'abajjayo omusango balala beebamu oli aloopa ate namala nti ngujjeeyo n'agujjayo mu kooti ng'ala agamba nti kati ndaba ndowooza kati bakkakkanye tugujjeyo kati nze sitawaana n'ebyo nkiraba ne nkugamba nti petitioni omukulu yagijjeyo Kasiba nti yagambye yalemeddwa yabuliddwa support okuva mu banne yagijja wa support nga agenda okuloopa ati yali amanyi batubbi bwe tuloopa bababbi ani yababba tewali yababba Kasiba yakugamba nti yali afunye bumeka ne bamuwa bumeka yagamba obukulu temwalimu bwenkanya anti kati kyabasigalako kati tekinagambisa kufuna support ya mulala yagende nga bwe yakiraba yabijjeeyo temugize talabanga opposition eringa eriwo kati abakulembeze mukaaga nange nali sirabanga ku opposition nga erina n'ebipande by'omuntu gwevuganya kuba kati Kasiba nti oyo golaba yabadde alopye movement ate nze nina posta ye nga wa movement ali ku posta ya movement nga yesimbyewo nga wa movement njirina kisobola okubeerawo nga kyemabega anti kakati nga yavaayo nange we ngambira nti aba mutuufu okujjayo ekintu atolopa abakwola oba mutuufu aba mutuufu ate n'omulamuzi yabadde wakisa nnyo n'agamba nti buli muntu yesasulira ensaasaanya ye tewali wagenda naye singa yali aloopye yali wa kibiina kirala kye balowooza nti kivuganya bandimugambe nti sasulira gavumenti kwenye kikyoyisaawo Kasiba ntavuganya atavuganya avuganya tulaba bwe yajeeyo omusango ng'avuganya yabuliddwa abamuwagira anti yagambye ekigambisa nti tavuganya kwe kuba nti agambye talabanga ku opposition nfunga eriwo kitegeeza ye talimu opposition yaloopa kojja omusajja omutegedde bubi sirabangako kuba nange nga bannafu nga tebasobola kuneeyungako kubaako kye tugusa ate nze nange sirabangayo muntu awaba musango nga tamanyi kyaloopa n'otuka okuvaayo nti ate temumpagidde ffe twakuwagira ng'ogenda okuloopa Kasiba nti sooka ojjoddemu ebibuuzo twakuwagira ng'ogenda okuloopa loopa ffe tuveeko ebyo bintu naffe twali tubiraba naye tetwabinyega bw'oba waloopa ebintu by'ogwomanyi boona supporting argument yo akafaganira ekintu kye ffe totuyingiza mu bintu byammwe kojja tumalirize ne kano speaker ow'eggwanga lyattu owa parliament y'eggwanga Uganda Anita Anet Among yagabudde abasiraamu naye ng'oggyeko n'ekyo ssaawa yonna mu gwokutaano tulina okubeerawo ne speaker omulala leesi eno omukulu Mao yalangiridde dda nga bwagenda okumwambala bukanzu abeere nga yeddiza oba oliawo entebe ye ebyo nensibambi ku kulonda kuli okwaggwa yakirimu yagamba abwagala teriiyo nsi nga ya Uganda kati tuveeyo Uganda teriiyo nsi mu Africa wakati Uganda gye tulimu naye sirowooza nti mu Africa mulimu ensi nga sipiika ate ava ku ludda lulala olutali lwa kibiina kiri mu buyinza awo ate sirinaayo naye tuno naye minisita okuba minisita kirala n'okuba muva mu kibiina kirala ekitegeeza ekibiina kiri batta omukago n'ekibiina kino ekisobola okugamba waaye mukwano busobola okutya ku makya ne bawa Lubongoya okubeera minisita sipiika akati n'ekirala yawangula simanyi yawangula gye yasimbawo ateeka kuba yawangula omukulu yawangula yesimbyawo ngaani ngowa DP tebasobola muwa wa sipiika ekyo ne bwalumika enfudu kigenda okujjako ng'oŋŋamba nsimambi wa kibiina ki we FDC
wenale Nsibambi WFDC Nsibambi wa kibina kigwe tugobera jaye simuyo Nsibambi later joined kati ajja kutandika okuba WFDC owenyale nga amazeeko ekisanja kyaki mugo kutaanaawo naye kati wetuwogerera ne bwogera mu parliament bakubuuza gundi erina ba MP bameka FDC babakula kojja kawako daba sole dive badda bibine era ebwandiko ne bisigala amateeka agafuga Uganda tosobola kusala ddiiro n'ogamba nti kati ndi wa NRM ng'ababaka abaakulonda okubeera mu parliament abantu abaakulonda nga baakulonda lwakuba nti oli wa DP antu wawulayo emyezi 6 ekisaati kojja bw'abanga minisita yatta n'omukago akkirizibwa bulungi okweyunga direct mu kintu kyabwe ekyenRM n'akituulamu waliwo abantu abakugamba nti bo DP weeri kwe kati nga byoli mukyali mu kusika muguwa gwoba oliyo ku lulwo naye omukulu ne bwe yabadde alangirira background ya green nedda nti n'abantu be nga we bali aba DP n'alangirira nzija anti ojja okujja nze siwakana ekyo nange nsobola okugamba nti nzija nga buwalaba baali bagamba nti abaagala MP wa eno gyoli tosobola lindako olwaki olina kubeera mu bake anti bungamba bw'oba oli MP osobola okwogera MP yena asobola okugamba tewali akugaana kwogera oba okwogera kintu kikolwa bukolwa naye ate okukiteeka mu nkola nti gwofuuse ki tewaliwo akotokota mu galumonde amalagala ga lumonde gaba mangi kali mu nnanda yakuganda benawe bamusabye ate abaka bamusabye abenyaremu ate be basaba owa DP nga mu NRM tebakyalinayo gubalaba nga babadde newagundi NRM MP gundi speaker n'omumyuka we NRM nga tebakyabalabawo balaba gwe eyakabuukira naye mwe mugenda nemulowooza nti abantu b'ebyobufuzi basiru bwabuukidde gonono yabuukira speaker aliko naye yabuukira anti oyo ye yasooka n'avaayo n'ayingira mu butongole nga sitaze nga ki yajjanga mubaka kuba nti bamuwadde obwa minisita oba ki n'asooka avaayo n'abalaga nti eri avuddeyo ate ekitabwewuunyisa olina okumanya ekintu kimu gye buvudde ne gye bugenda bonna MP bagundi ababadde babaawo ba speaker bw'aba musajja omumyuka aba muki aba mukazi speaker bw'aba mukazi omumyuka aba muki aba musajja kyawo babamanyira kaakati olowooza bajja kwagala ani abaabeera speaker ani abaabeera omumyuka gw'olaba ovuga nnyo mawe avuga nnyo okuba speaker baddire taye bwaba mugobe bateekewo omukazi omumyuka ayinza okuba bakoledde bulungi manyi kati nze si wakana kojja ani asalawo speaker ono tekirina kubuuza president yansalawo kojja nedda ababaka be balonda bwe baba ababaka be balonda lwaki Kadaga bwe yajja okwesimbawo basooka ne bayita bano ndi mugyeeko ente lwakitula kojja oyina authority ekkiriza okugamba nti ddala president yalonda speaker authority etya sikitegedde waliwo wosinzidde gwe okukyugira kati salo n'ogamba muvayo mu kamera kati nkugamba kino olwaleero ani ayina kye bayita instruments of power ani aba nazo president kati ate waliwo omuntu ayinza okulondebwa nga president akkiriza epaliamenti se buyandivaayo tekiriiyo paliamenti yali egambyeeko nti tetwagala bisanja genda mu maaso tebabijjaako kyayitamu naye nga olowooza abali mu paliamenti gwe ababemi ba NRM bandyagadde ebisanja bijjibwewo osanga mmawe yamaze okwogera na president kojja kati abaka tebalina mugaso mu paliamenti tebalina gwoba owakana tebalina bwe baba balina tusindikayo bifaananyi nze nkugamba ndi musindika bifaananyi gwoba oyagala okikakasa gwe bagambe nti okutandika n'omwaka n'ogw'omukaaga abantu tebajje e Kampala bagamba ababaka ba paliamenti muwanike emikono abakkiriza nti abantu bajjenga na oda yavudde eri yagambye temujje e Kampala abo baba naawanika so olowooza nti bamemba ba paliamenti abali mu paliamenti awo tebalina basomesa ba relatives baabo basomesa
lwaki bwe batuka okuteesa nti tuongeze abasomesa emisaala tebagamba nti president tubongeze abasomesa lwaki bonna basirika president abasomesa baludde okusasula bambi tubawe ssente zaabwe lwaki tetubongeza ssente buli mwaka ogamba nti oyabongeza n'otabongeza ati nabo bawe ssente nga zino tebalina basomesa ati abo abali mu parliament waliwo atalina muganda musomesa kojja tusuubire ki kyetuba tusuubira njagala olwaleero kyetuba tugenda nakyo mu bwongo omukulembeze w'eggwanga ideology ye ebisigadde byonna bigoberera kyayagala President Museveni bwasawo n'agamba njagala Mao tewali alina buyinza na busobozi kukikyusa na bumuwakanya wembulira yali ayimiridde nga lwaki president lwaba nalonda gundi speaker ajja n'atuula wali bw'ati lwaki tabeera mu state house n'abeereeyo ayagala butebake mulimbalimba agala bulungi system president abantu bonna abo n'abali oludda oluvuganya gavumenti y'abakulembera yali ku top kitegeeza tewali wayinza kukola kintu kiri waggulu we nga takisazeewo kaakati oba oyagala okiraba waliwo statement gye nawulirako ng'eyita naye siyajjukira bulungi naye nga ngirinako okuwangula akalulu kirala n'okulangirirwa kirala era alangirirwa waliwo asalawo ani aba alangirirwa tokiwulirangako manyi balondebwa nze nina nakalabako wa mirundi 3 nga balangirire wakusatu mu kisanja ekyaggwa balangirire ow'emukono manya ow'entebe nga yali wakumeka mu kisanja kiri nze nazirabako mu kisanja kiri Wakayima yawangula ne balangiriramu Ssebunya owokusatu mu kisanja kiri nakwedde yawangula bize bivaawo ekitegeeza nakwedde yawangula ekayo balangirira wakumeka nataba olina ke batukolaawo kakati nemulundi guno ono babadde bakikoze batulawo ono ayibye ebyene n'omusaayi guyiika ne bakulaga nti awangudde kakati babadde bakikola n'ekayunga naye nga tetumanyiko ekiva nga balangiriramu owokusatu nantalo n'agamba nti ebintu byengeri ngeri tebijja kubeera mu kitundu mwendi nva wano nga buno gwendabye atuwangudde bamulangirira nina nekyennalabyeko era we nagambidde nti sigenda kuddayo kukayana mu bintu bya kulonda nakkiriza bulijjo kyeŋŋamba abantu era nti okuwangula kirala n'okulangirirwa kirala Muyanja Ssenyonga bamulangirira ku ssaawa 8 n'eddakiika 18 ku 9 ne balangiriramu omulala ng'ate oli bamulangirira naye ate ne batasooka kugamba nti tumenyeewo ebyasoza yewo n'obajja wali akakunizo bwe yali alangirira omulala teyasooka gamba nti tumenyeewo oli kire twabadde tukoze kati ono y'omupya kati n'olwekyo nze okumanyi nti okulangirira kirala n'okuwangula kirala so katulinde tulabe speaker wa parliament ye Uganda naye speaker wa parliament 12 parliament asalwawo si 12 nkogedde wakwanduza mu lulimi lukanyize nnyo 12 parliament kakati kyenjagala tumanye nti speaker government erina policies zerina zejja nazo zeyagala zitambule kiba kizibu nnyo ate okuleeta omuntu atali wanzikiriza ya gavumenti kati watya singa onaleeta kale ngamba oleese gundi waffe oyo Mao nga mu bye baleese bagamba nti DP buli eyali agiwagira agibweko ekifo kyaliko watugyewo opposition alikiyisa oba alikitebonye n'olwekyo kiza bavudde ku interest z'omukulembeze omoya nti kati interest z'omukulembeze ze zirina okukulembera first kuba yalina ate mugenda okulayira ndowooza yasooka kituufu yaba alina osooka nga instruments of power zirina ate zikyayokya wovevengera wonna weekanga bwekanze nga toli mu Uganda Gazette nga mu gazeti toliimu weemwolera olw'okubeera nti nno obudde butulidde empinga mutukirize leero tukomewo ne kojja ono Eblon
nze ade ne Kojja Kagato nga tukuyisizaamu ebyo betukiriza nti neggwanga lyetaaga bimanya nga bifunye abantu abakubikuba mu tochi nga Kojja Kagato kyabadde akola okulaba nga tuweeyinga butya oyinza okuba ntambula. Others tukomera olunaku olwaleero tujja kuddingana mu video zijja mu maaso mpitirivu nnyo tova ku Focus TV. For now, bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yani bingi